naye okutwaliza awamu Mbale kibuga kikedde bulungi era nga bw'olaba emabega wange buli omu akedde ku mirimu gye, naye ekiri mu kibuga buli omu kyayogerako kyekyawunaku olwajjo ekya General Muhoozi Kanyarugaba eyayiseeko Mbale. Jjukira yadde ava Sebeyi Kabuchorwa emikolo emikulu bwe gyali ku lunaku olw'omukaaga, naye ab'Embale nabo ne bagamba oba oyitako era tosobola kutuuka Kabuchorwa nga toyise Mbale. So naga nti muteeko wano Mbale osobole okuba nti otubuuzaako, era okusaba kwe yakukwatidde mu St Andrews Cathedral Church eyo gye yavudde n'aba nga alambuulako ekibuga n'asisinkana ababooda oluba n'abakulembeze b'ekibuga. Naye abatuuze bagambye nti ngeri gye bamutunuddemu bagambye nti mbeera ki eno eriwo ya kampeyini oba ki, naye ategeeza nti nedda yabadde ayitawo kubabuuzaako, era embeera gye yabaddemu ababasinga ababadde bamuwerekera yabadde bamusanyukidde nnyo, era naye okuba nti yasobodde okuyimirira n'anyumyamu nabo n'abasuubiza n'agamba nti Mbale si yabadde azze, ekigendera kyabadde Sebeyi, naye olwa buwagazi bw'Embale omulaze mu kaseera kano ng'ayitawo kwe kusobola okuba nti yayimyemuuko era n'ayogerako nabo. Abavubuka ab'omu kibuga yabasuubiza nti naddala ebyemizannyo agenda kuba nga biteekamu amaanyi. Era wenjogerera abavubuka ababaddewo bagambye nti bagenda kuggulawo omupiira ogumanyiddwa nga MK Tournament, era nga egenda tutandika omwezi ogujja nga guno omupiira bwe gugenda okuba nti gusambibwa mpaka olunaku lwagenda okuba nga adda mu Mbale. So n'olwekyo enteekateeka zino zonna zaawedde, era abantu abangi be yalabye yagambye nti yeewuunyiza nnyo kuba enteekateeka gye yabadde nayo si ya Mbale, naye ate bamwaniriza nga abagamba nti babadde bamwetegekedde. So ekyo kyamulaze era n'asuubiza adde konna mu myezi egitali gyawala nnyo 2-3 agenda kuba nga akomawo mu Mbale asobole okuba nti attaanya ensonga ezisingako ku zajja gye yabaddeko. Okuggyako ekinene ennyo oba ekikulu ennyo, abantu b'Embale naddala b'omu garagi n'ab'omu Cathedral mu church, kira nti church eno ne garagi bali wamu era baludde nga bayombagana ku ttaka, naye amawulire amalungi gabaddewo ne bategeeza nti nga gavumenti baamala okufunira garagi ettaka eriri opposite ne Industrial Park yonna bagenda kuba nga babasengula, era church yayisanyukidde nnyo negamba emirimu mingi gye balina okukolera ku ttaka lino, naye olwa garagi okuba nga kweri lukola, naye oluvannyuma lw'okutegeezebwa nti ettaka lyo gavumenti yabafunira garagi konna baakusengulwa, kyasanyusizza nnyo abakulu b'ekkanisa eno era obumativu bwabwe n'essanyu eringi w'omukulu ono Muhoozi Kanyarugaba. So embeera eyabaddemu mu kibuga Mbale era abantu gye bakyayogerako, ab'NRM abaddemu Lydia Wanyoto, n'owa FDC Paul Wanyoto ono mwannyina ne muganda we bonna bakibiina ekyo, naye yagasse abanupu aba-FDC n'ab'NRM bonna babadde naye nga bamwaniriza wano mu kibuga eky'Embale, era ye yalaze nti ajja kukolagana buli omu mu mbeera ze zonna z'anaaba nga atambulamu. Byebyo ebiri Mbale, era kankubaddiza akazindaalo baganda bange abali mu studio.